eno ye platform jennina aibe nekkiriza nange negatte kwabo abakwagaliza amazaalibwa ag'emyaka 68 egy'obuto namwenna abatukiikiridde mu lubiri emmengo ku mikolo emitongole abayitiddwa tuyanziza nnyo tuyanzeege mwebale kutukiikirira aibeene wangaala wangaalira ddala aibeene naye nno bagamba awangaale wangaala bakikozesa omulabako wali naye bw'obanga toli kumwota buliro kati nga nze wano ngamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale obanga amusabira kwegamba bannange mbutuufu Kabaka bw'aba azaaliddwa nange nsaba okwegattako aibeene nze musajja wo Hilat Beta nkwagaliza amazaalibwa amalungi obulamu obulungi essanyu likweyongere kubanga buli essanyu bwe likweyongera naffe litweyongera eno nze nabadde musanyufu nnyo okulaba ku bifaananyi by'abeene nga bitambula okusooka ndowooza lwali it was like about a day or two before the actual celebration of the birthday lwe yalabikako ku Imperial Resort Beach side z'Entebbe eyo ng'alina omukulu ono Mafia Barugahara so nali musanyufu nnyo essanyu lye nafuna simanyi na wajja lyava awo nenzikiriza nti Ssaabasajja akola ki ayagalibwa okitegeera omwagalo oba oyagala oba tokola ki ate nga takumanyi takulabanga nako ate nga weesanga omwagadde okitegeera kati aye teri kintu kyasinze kunsanyusa nga Ssaabasajja bwe yasiimye na muganda waffe Pallaso namweyanjulira ye mwennyini okumuyita okumuyimbirako kuki ku mazaalibwa ge aibeene nga industrial music twasiimye okutuwa ekitiibwa ekyo ekitiibwa si kya Pallaso yeka kigenda eri industrial music kitegeeza nti beene asiima omulimu abayimbi gwe tukola mu ggwanga muno kale tukwaniriza eno ye Fik Media subscribe like comment share bwe gubanga gwe mulundi gwo gusoose okulaba omukutu guno bino bulijjo byosubwa kati eno yemboozi ku kayumba nga bulijjo tubeera ne Hilat Beta ono muyimbi mumumanyi bulungi bw'obanga wasubwa show yo osobola okuscrollinga wansi ne weeyongera okumanya Hilat Beta yaani twabyogerako music we ascrollinge wansi agende erinnya Hilat Beta ogenda ddira bulungi nnyo wansi awo programu yeje ebitundu byeje bibiri ojja kubiraba ate tujja mufuna mu kitundu ekirala ng'ate ayongera okutubuulira yaani naye wano tuba tuzze mu mboozi ku kayumba kubanga ye producer ate ye omu ku ba panelists Atamansoja Steve taliiwo mulwadde mugonvu muko so mweyongera omusabira ate n'obuyambi ndowooza mu buweerezi mobile money ekola omanyi mudde eyo ne mwegira Atamani atwogerera ebitunyumira kyokka ali wanaafa you cannot contribute anything okitegeera mwejjeemu embeera ezo si nnungi kati mu katundu kano ndowooza tutandikire ddala ku nsonga y'amazaalibwa ago gennyini gaaliwo nga 13 omwezi guno lwali lwakumeka lwakuna lwali lwakumeka lwali lwakuna ndowooza lwali lwakuna ate n'emisinde nagyo twagiraba gyo gyaliwo ku lwa Sande mwebale kudduka misinde mwagijjumbira teweerabira nti emisinde gino gigendererwamu oba omulama gwagyo omukulu gwakulwanyisa bulwadde bwa mukenenya era ambassador wa ye musaali w'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya mu ggwanga era twagala actually si mu ggwanga mu Africa yonna ye ambassador so tusaba tujjumbirenga emiranga gya Ssaabasajja mwebale kugula mijozi mwebale na kudduka misinde ekyabadde kiyitirivu nnyo nnyini ddala mwebale kudduka mwebale butaleeta bujozi bukadde omanyi abaana wano omanyi bwe tugula akajoozi akapya tuba tuwagira emirimu gy'Obwakabaka ate n'okwongera contribution yo yes kubanga ate sente zino bwe bamaliriza okuzikuŋŋaanya oluusi bafunako n'obuyambi ne batwalira abantu abo abatawanyizibwa ekirwadde kya mukenenya so buli lw'okola ekyo towagidde buwagiza ku China Bwakabaka bokka wabula owagidde ne muliraanwawo ali mu kutoba bambi n'obulwadde obwo
so bambi mwebali mwazze mu bungi naye ate n'abatabadde mu lubiri emmengo mu bitundu byaffe masaza gaffe yagenjawulo for example Buddu nze gyembeera e Masaka abantu bajumbidde emisinde nabayiseeko eyo abantu nga badduka ne ŋŋamba omulanga gwa Ssaabasajja abantu be ate bagutereddemu ddala amaanyi naye ku mikolo emitongole okyogeddeko wali Pallaso yayitibwa Ssaabasajja yennyini ng'amaze okwogera speech ye tatera kuddamu kwogera naye ku luno yamaliriza speech ye n'asaba akazindaalo n'akola ki n'amweyitira yennyini yali yejjunju omulangira oyo omulangira omutabani wa Ssaabasajja gwe yabuuza nti omuyimbi ono akayimba ke kenkolerako nnyo ddwiro yaani kojjunju nti Pallaso nti ye Pallaso kituufu n'afubutukayo Ssaabasajja agamba nti ayogera ne mutabani we omulangira omukulu gwe bayita Jjunju n'amubuuza namuga akayimba kano kanyumira nnyo naye omuyimbi oyo akayimba omumanyi yiba naye kayimba kizisa kategedde nakategedde nalowoozezza nti keeka akayimba ka Pallaso akasinza okumuleeta ku map okuva lwe yajja ku map malamu bwe nalowoozezza nange kateekeddwa okuba kekko kyonna kyekiri ffe tunuulidde muyimbi tetunuulidde kayimba naye ate omuyimbi omu yavuddeyo posti yabadde ku Twitter yabadde ku Facebook naga nti ayi beene Ssaabasajja nze ennyimba zange mu bwokoleramu dduyiro toyinaamu wadde akayimba akamu bwe kati ku bwokoleramu dduyiro yabadde Dr. Jose Chameleone ne Wizo Manizo naye munaye Ssaabasajja asinga nga owulira ekigambo nti asiimye by the way kyemanyi badde bali sarcastic badde basaagamu naye nga of course basanyufu nnyo okuba because eyasiimiddwa y'omu ku bo baana b'amayanja so basanyufu nnyo byansusso babadde sarcastic just nga basaagasaagamu ekyo ekitibwa kyadde ky'amaanyi nnyo kubanga ate ng'oggyeko kola nnyo osanga tunesanga forever ate munaye yasimbudde n'empaka n'agamba kakati ebyemawega byonna abisangudde era n'asala n'abayimbi balala bonna babisangule kati kutandika buto kakati sebo Ssaabayimbi Jose Chameleone omwaka ogujja kitegeeza tulwanirira ebintu bibiri omwaka ogujja tulwanirira namba ku Easter then tulwanirira ne Ssaabasajja okutwatulako naffe kumanya nga bwe yayatudde Pallaso n'amweyanjulira n'amweyitirayo ye mwennyini ekyo kibadde nno tekibangawo kyadde kyanjawulo nnyo nakirabe n'empulira essanyu nga limpitamu neŋŋamba muganda wange akikoze omwana yagambye nti Ssaabasajja yayise Pallaso ajja amusanyuseemu ku mukolo gwe mbu David Lutalo n'afa n'awulira ng'asirira ggwawo naye baana mwagala ebyonoonese abaana bagaa nti David Lutalo n'afa n'awulira nga waali atiniye waliwo ne gwe nalabya postinze n'agamba mbu Pallaso 10 David Lutalo 0 neŋŋaane bannange kino kiki mukuba nnyo nammwe musukka abantu baagala nnyo entalo gwe naye nno omwaka ogujja gwa David Lutalo ogujja David Lutalo akikoze David Lutalo akikoze ebbanga lyonna ate mmanyi nti afunye binene nnyo bingi byafunye bye tumanyi ne bye tutamanyi olwakuba nti ekyenjawulo nti kale ekya Pallaso kyasukkulumyemuko kubanga omuntu omusukkulumu mu ggwanga muno yeyakikoze naye nga ne David Lutalo tatoma yakoze abikoze mufaaki Pius Mayanja David Lutalo mufaaki interviews ezisinga zendabye ensonga eyo babadde bagibuzaako Pallaso hadde ngaga nti nze David Lutalo muyimbi mulungi kyokka ate naye mwalaba akagundi kali ka TikTok akavidiyo ako Pallaso ng'ayimba oluyimba lwa David Lutalo yali nkwagalira ddala oba ng'amugegenya noyimbisa munno bw'otyo toli mwangu ng'amugegenya but of course at times ebintu birabika bulungi kasabira nga tebiri mu kutyoboola birabika bulungi by the way ekyo ekintu okiraba mu industry yakola ne BBS nalaba eyaddembe ekyo ekintu okiraba mu industry ekyetaagisaamu ge mazima nti kyekintu ekyali kiwadde music ebbugumu nga Bobi Wine tanaba kuva mu music kugenda mu side eri gye yaddamu naye okuba Bobi Wine we yagenda
industry nebeera silent nnyo. Kati ebyo byetaagisa kubanga abantu bebaagala olaba fake media olunaku lwenkukuba eŋŋumi nga tuli mu interview muno ng'oli mu kunya interview nga nonzijjako waya nenkukuba eŋŋumi ako kasobola okutambula okuva wano paka gy'otasobola kumanya naye buli lwebeera nga onsiima busiimi oba nkusiima busiimi bwe tumala okukola ogenda noga mukama tuyambe kano kakole ki katambula abantu bakalabe kitegeeza ki nti abantu baagala nnyo ebyonoonese okitegeera muganange. So mu industry buli wabamu bad blood wakati waba artists ababiri oba abasatu ekyabantu batekayo nnyo attention kyebaagala. Naye nno nalabye ate muganda wange omusiimira Mathias Mulumba Walukagga muyabadde ku telefayina naga nti ebyo bye muliko ng'oggyeko n'ekyokugamba nti Pallaso teyasiimiddwa just yabadde recognition kubanga bw'osiimibwa oweebwa certificate ekulagira ddala nti saasajja akoze eki asiimye. Ng'oggyeko ekyokuba nti Pallaso yaweereddwa recognition naye ate nze tondeetera abayimbi nondeetera Pallaso. Lutalo muyimbi nnyo ngani ayogera bwa Mathias Mulumba Walukagga yadde ku telefayina ku Lwokutaano lulyo lwaggwa ne Jack Stang ali wamu ne Respasta naga nti Lutalo yali muyimbi nnyo Lutalo muyimbi nnyo Lutalo ajja kuba muyimbi nnyo Pallaso tali mukwata tannamukwata ate tajja mukwata mpozi byategeeza ng'ategeeza kati mwe mudda ng'ategeeza mannya buzito bwa mannya okitegeera byanjawulo okuba omuyimbi yanaga nti agwe ngoyagala okuti ono any given day ono any given place tegeka Lutalo wano gundi tegeka Pallaso wano anti awo kitegeeza kyeyazzeemu teyategedde kyewadde bamubuuzizza vokozi amusinga bw'okinnyonnyola obuwagizi amusinga n'ennyimba amusinga. Lutalo kikkirizibwa era buli omu akimanyi nti asinga Pallaso amaanyi okitegeera amaanyi agasika ki abantu because Lutalo abadde sita okumala emyaka nga 14 Pallaso alyoka afuuke okitegeera kakati ekyo kyo osooka n'okiteeka wali okitegeera naye bwe tugamba nti okuyimba vocal ability bagayi bonna tolina gw'onyooma okitegeera Pallaso is vocally good they are vocally good both of them okitegeera ne melodies zaabwe okitegeera melodies no those guys are both good si kugaa nti saagadde kutekinga side wabula both of them are good okitegeera sikkiriziganya na muntu agamba nti Pallaso muyimbi mu Lutalo amusinga nnyo mu kuyimba mu kyamaanyi Lutalo amusinga kubanga yamusookawo okitegeera ate music okusinziira bw'atambula omuyimbi akusoosewo muganda wange ne bw'aba tanafuna katugeze nti hit eyaddala gwe manya nti buli luyimba omuyimbi lwafulumya lumugattako abawagizi ekyo kyoba omanyi okitegeera kakati Lutalo abadde n'ennyimba kumpi nga 10 nga Pallaso agenda kufuuka w'amaanyi kati amaanyi tasobola mwenkana wabula kyebayita nti vocal ability both of them are very good okitegeera both of them are very good tewali gwosobola kunyoomaawo okitegeera Pallaso ayimba n'owulira nga melodies nnungi nnyo ng'ate zabadde zakwegendereza nga tezimala gayizibwa muntu atamanyi okitegeera ne Lutalo ogenda owuliriza nga muntu ateekwa okuba nga amanyi kyakola so tosobola kukola ki tosobola kunyooma tolina gw'osala kuzaala wa ku bombi. Okay, Hilat Beta gwe tuli nayo olwaleero tugezaako okutunuulira tugayagaayamu ensonga eziri eyo z'owuliddeko z'olabyeko ate comment section eyo nsaba ogikozese naawe oba oliawo okuteesa oyina ky'omuwakanyaamu oyina ky'ompakanyaamu oyina enteesa eyiyo oyina okuwabula comment section gikozese emboozi ku kayumba mwe tuli.